TV munzikirize mbabuuzeeko naddala abansindika mu palamenti mwasuze mutya era tubeebaza abali mu kukola kubanga bino ebiro bye tulimu enkuba yatandise okutonya abantu baffe buli omu tumukubira omulango kuba nti weekalakaasa mu nnimiro kubanga okola tubeere very productive. Tufunye amakya amawulire amabi ku makya aga mukwano gwaffe omu ku bakuumi ba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Eddie Mutwe yawambiddwa bannaffe ne tutannamanya wa gye bamututte naye kino tukisaba mukulu Museveni mujjukire ennono zammwe ezabaleeta eruweero ate nammwe mulina families kitulumanya okuba nti abantu abalina experience ebyobufuzi abalabyeko mukyawamba abantu omuntu bw'abanga alina omusango gwazize mumusamoninga oba mumukwate openire mumuje mumuyite mumutwale naye guno omuzogo okuwambanga bannansi nze nsubira gwali badde gukoma immediately. Njagala kusaba sibo mukama wange n'akulira poliisi mu ggwanga lino sikulira I don't feel you omukulu akulira poliisi oyinza n'okulowooza nti toliiwo naye kyenkusaba omusaala gw'abasajja b'abapoliisi bano gwe babba nga beekwese simanyi mwekizoda ssaako bwe twayongeza abapoliisi omusaala twabawa akasente kawe kubanga these police officers have families like you people the honkos of the regime naye okuba omusajja omwongera akasente ke ate ne tuwulira nti ate muzibbireyo mu busaako ate nga basula bubi balya bubi they have children they are supposed to take care of. So omukulu akulira poliisi kino nkikugambye naawe omukulu mukwano gwaffe minisita wa internal affairs mukulu David Muhoozi faayo nnyo ku ba police officers. The lives of police officers do matter in this country. Sebo neyanziza nnyo omukyagaleero era mbakulisaayo mwenna ababadde kavule mbadde mpulira w'ekitiibwa Kkungu ng'ayogera n'ekino kye twagala okubagamba nti ebintu bingi bikyayongera okubaawo mu ggwanga kasita mubeera n'omukulembeze yeeremeza mu ntebe kasita mubeera n'omukulembeze ng'alina ba-apologists balowooza nti without him the country cannot move forward. Kasita mubeera n'omukulembeze alowooza nti eggwanga bufuuse bwakabaka bwe kasita mubeera n'omukulembeze yeeyagaliza n'akolawo bubinjabinja era buno obubinjabinja tubuvumirira obwabaffe abalimba Museveni busimanyi Buganda for Museveni. You just say your home is for Museveni but not Buganda because we the people of Buganda know what we are going through. We know what the regime has done to our people, our ancestors n'abantu baffe bonna especially abali ku land evictions land grabbing zonna eziri wano. So bw'obeera kapere tukwegayiridde nnyo naddala mwe ba regime butulikas stop insinuating the Ganda people. We know what we've gone through. Bokere ncha no isabi statement ebyo bitulaba mugenda muyisaayisa mu kimanyi Buganda for Museveni. Please. Abantu baffe bamanyi bayitamu. You are free to give your home to Mr. Museveni. You are free to give your property to Mr. Museveni. But Buganda will never ever belong to Museveni and Kakunda. That's a strategy NRM is doing. Antikati abakaba NRM bakugamba tuze tukola bubi mu Buganda. How do we reclaim this area? Kati munoonye tayite endala gye mukiwa oba mugambe reclaiming Lost Glory of NRM. Mukinoonye naye kuno kole fujjo lyammwe mu Buganda for Museveni on what grounds singa ne kabaka yagaana omusasula sente ze n'okwata sente 400 something billions n'oziwa bapineti baani reclaiming where? Who told you Buganda will ever go back to NRM? Mukozeewo kyekipya ekyo ekiraga nti omulugo gyeko ebiboozibozi insinuative stories eyange nabagamba kubanga ekisinga okunsanyusa eyange omumyuka wa secretary general w'NRM luli yaleeta bbaawe ne mbakuba 99.9 bwemuba mwagala mukomeewo kati twobasomesa Buganda completely twabasiibula ne tugamba inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun ne tuggalawo kaaba. Ulira sebo?
ne tuggalawo twagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne tuggalawo ne tugenda ku byaffe era ali kugamba wano kuba kati wawulidde ne ku statement za president Kyagulanyi yakoze kubanga nawe yegomu kubayigira ku president abantu abadde bakungana abadde bali ekibuga bali buvuma bazze abantu nganti NRM baji kyamu Uganda why would they turn out in large numbers? No, which large numbers according to who? Which large numbers are you talking about? Show you some of no, we see the large numbers in terms of total votes cast. Si bano be bayikunganya ne baleeta bibaasi byabwe ne basomba genda osombe buli district mbo omukulu agenda kubeera wano simanyi waliwo kasoda waliwo omutwalo omukulu ayavuwazizza buli munansi yateeka bamanelendazi be across the country tetutya tetunaba kutya neffe tulabula ku bano naddala obubinja bw'abo abantu abalina amanya gaffe ag'ekiganda stop insinuating the Ganda people. We know what we are going through. Stop insinuating Ganda people. We know what we are going through. But again, kati gwe bw'olaba Kungu n'alaba Mr. Kungu Haji Kungu n'alaba be bakuŋŋaanyiza Sembabule n'alaba be bakuŋŋaanyiza simanyiwa of course kati n'enkoko bwe ziba zirwana zibeerako abayimirira awo ebbali. That's where we are. Omusajja ajjawo ebikolebwa byonna mu ggwanga abantu bonna bali bati buli kimu kyonna ataddewo emisolo kati yazadde namulabya creatinze district kubanga abamu temunnakimanya muli eyo sleeping baleeta district 45 empya no 45 naye nga waliwo endala. I think they are going to be 85 new new constituencies. They are going to be like 85 kubanga 45 baza approving baleta new districts 20 new districts baleta 25 municipalities baleta all for what? Bannayuganda bubataddeko emisolo emiyitirivu tukaaba gwe munyini wagamba titujjewo ebitongole bino ebya gavumenti rationalization ogijjukira watuleeta wano n'ogamba mbufu tetusiima wagamba tu rationalizing government entities tusobole okukendeeza expenditures naye ate kati oyongedde ababaka ba parliament ndowooza 12 parliament egenda kubeeramu ababaka nga 7 oyongedde cost of administration this district this municipality this constituency. All that for what? Nga tufa abamu abaka parliament tubadde tusuubira nti it is high time tukendeeze ku muwendo gw'ababaka parliament at least maximum twalibadde n'ababaka mu nsi y'abategeevu nga 15 kubanga tewaliwo wokimakinga ne service delivery. The other day nalabye ng'ali eri atema obukugu bw'atema just to appease psychophants. Mbweno psychophant yekabe yagala kulya ku mese ene yagala kulya ku munya mbulwaki tebagiwadde district naye tolya ku munya tolya mese eyo jangu tukuwe district nsi yawe efaanana bwetyo anti kyenkugambe. That's the reason I am here. That's the reason I'm here. I am a member of parliament ensonga lwaki nkugambye ne bwebanga constituency Nakaseke mu south yemu kyenkiikiranga yemukuze bagenda okugatta bazigatte bantu bali bubi obabinisa emisolo ate zonna oziteeka mu byabufuzi. Tetusobola kuba na bibuga bipya n'amadistrict mapya nga temubiyisizanga parliament. Anti kyenkugambye nti nze nkiteesezaako this is people's parliament. Before you go to the other parliament, this is people's parliament. Even here, anti-kati nkugambye omugongo era weeguli ngutaddewo nkugambye kyekiseera tukendeeze ku parliament. Eno parliament nene nnyo. Anti era nkugambye nayo nja kukiyimiriza wano we nayimiriza ku kyemmwanyi wayogerawo ki. Kati omukulu yagamba tugyewo ebitongole UCD ebyanyu bya authorities ebyo byonna nakugamba mutugenda kendeeza ku nsaasaanya eri unnecessary. Lwaki okuliyetinga bu district oba obuyitirivu bwonna agenda abutemaatema kati ajja kulaba mbusimanyi bano abumu abutemaatema ku tribal grounds obulala abutemaatema ku appeasement policies banansi nedda nti batongere district obuweereza busembere. Kakati differentiate between selfish politicians ne demands z'abantu ba wansi. Omuntu wa wansi tayagala district yagala services muterewo amalwaliro ne districts ezimu ze baateekawo tezirina we zikolera municipalities ezimu tezirina we zikolera ezimu zikolera under mango trees
n'ogenda eyo mu Eastern Uganda osanga district eri under a mango tree n'obuuza ani oyo nti oyo kaawa atudde under a mango tree ani oyo mumanyi obwo bonna tawuni kansa eri eyo bwasangamu ente 15 nga mulimu omusajja gw'amanyi nga nkuwadde tawuni kansa kakati ekyo kikola ki tawuni kansa ng'ewakinga under a mango tree municipality ngewakinga under mango tree. Please politicians, I'm very sorry I'm a leader. I'm not just a politician. Please politicians who just want to make the big man happy. Please politicians of Uganda. Ugandans are suffering. Abamu tebanna bana kusasula school fees watamu eno eyaweddeko ne mubongera. Mulese emisolo emipya ku mafuta gy'olaba gye baataddewo, emisolo emipya ku kutunda obubanja, emisolo emipya ku okisigeni. Abantu bakole ki? Naye gw'otema bu district municipalities simanyi MP ayagala kulya mukira gwa mmese mboyo bamuwe gundi bamuwe simanyi constituencies for what? Kubanga ffe abali mu parliament tulaba era kye muva mulaba nga abantu bakyekyawa mujja kulaba beekumako omuliro nalabako omuvubuka omu yeekumako omuliro w'enaale ku parliament najja n'afa mujja kulaba abantu nga beekumako omuliro mwe nga temwebuuza why do you think you a smaller group of people you are the ones who want to be well off in everything abantu nibabeera mu byalo nze mu budde buno kye twali badde tulwanako ye services amakubo okugakola amalwaliro naddala ga gavumenti okubanga gabeeramu eddagala nga galimu ambulance okulaba nga tukendeeza ku musolo abasuubuzi baffe abali mu bibuga ne mu byalo okuba nti they can survive okulaba nga tulwanirira abantu baffe abali ku nnyanja such that they can also survive okulaba nga tukola ku ebyo nga tukola ku musaala gw'abasawo omusaala gw'abasomesa omusaala gw'abapoliisi naye ng'owa poliisi ali wali omwongeza obusente ate bwe mububbira simanyi mu saako z'ekifeerezo simanyi saako zaaki omusirikale waffe ow'amagye akuuma ali bubi omusawo ali bubi kyokka gwe ezo sente ezaali badde zibongeza emisaala ate gwe okulyetingamu constituencies so njagala I am just appealing to politicians especially NRM politicians please sober up the country is fed up of us mukiwulira mmwe abantu bajja kukeera enkya bagambe nti yeno parliament etugasa ki tukimanyi nti abamu mwagala okwapiisinga the big man mwagala okumulaga nti without him tewali kitambula sebe ekyo nkigaddewo sebo mukama wange because the justification gibawa aye politician obuweereza bujja kusembera because bagala buweereza tebuliiwo okay ekyokubiri baga nti okay emirimu bantu bajja kufuna emirimu buli administrative units empya ziteekebwawo emirimu weegi kakati twagala kukugamba doesn't that make sense to you? Tukugamba there is no sense in that nga wawo wali olabe nga bataddewo emirimu ne gijja kubanze ndi mubaka wa parliament omubaka omuspendingako more than 20 millions era kyova olaba nti kati every Tom, Dick and Harry want to go to parliament they think there is easy money there obateerawo omukulembeze yenna yalaga sense of direction gwotugambye service delivery nga wateekawo n'olaba nti service delivery improved ng'otuuka eyo n'olabanga n'amakubo bagaanikako mutere ye muwogo kakati gwe tubadde tukugamba n'otuuka mu national referral lwakuba mwe tebabajjanjabira nabajjanjabira bweru wa ggwanga ng'olaba abantu tebasobola kufuna na ddagala amalwaliro ga gavumenti temukyalimu na ambulance it is just politicians aba providing ambulance and under conditions olina ateekawo ambulance n'ateekako ekifaananyi kye ekya lutamaguzi n'agamba mundabiranga ddala nze lutamaguzi bwe bamugye mu parliament n'agenda na ambulance ye what kind of mockery start kakati nze ndi mukulembeze ne bwebanga constituency yange ena kaseke yegenda abantu balina burdens mukulu Museveni we know you a smaller group of you people you don't feel the burdens naye abantu bali bubi it is high time tukendeeze ku parliament tukendeeze ku districts tukendeeze ku municipalities tukendeeze ku town council ne ziri eziri musikebeere enkima energy mu parliament bino binajja bino byoyogera the way you're speaking them that's how I want you to speak about them you saw us sometime back nga turwanyisa rationalization did you see us or no
Because some of you people, you see us and you pretend that you don't see or you don't watch what's happening in the house. Kakati ne tumugamba nti wacho jawe bitongole byaffe ebyemwanyo. Manyi answer jawa yagamba reducing government unnecessary, mark the word, unnecessary expenditures. Ni ebuno obukugu bwogenda otema nga bw'oyongera bannansi emisolo. Kati nalabye ne baminisita baffe babagoba ebweru mbu Uganda yeewoze nnyo ssente tebamanyi bagenda zisasula. Kati ndowooza batubanja trillion 13 currently, and the money is still borrowing money. Mumuzirabako physically. Parliament aids that borrowing. And I don't care which type of parliament you have. Yeah. You have a parliament which exactly matches with the population interests. Yeah, because when you put it on an kubanga anti kakati fabaka ba parliament tubafaanana mu abatulonda. Nawe ino mukono mukwewola kwensimbi za Uganda. Nedda sebo. Kakati uliriza. Nze seven ba government basobola kwewola sente. Without approval. Not kati go uliriza. Kati go uliriza atula mulomu ngako. Yes. Sometimes they come when they have already used the money. They just report to Parliament. They just report. We borrowed such and we don't know, but we just report. Ngati tuapprove bali tu reporting ati yaffe tweweze ne tukola ebyaffe. Kakati it is very possible. Very possible. Munsinga abantu kati obudde buno babongoota balinda handouts. The same people have robbed this country will still throw to them handouts and they will appreciate the handouts. I have some bad news for you. There are no bad news in this country unless... wayogeza lyanya ne bakwanjula ku kitebe kya NUP wagenda yuli. Nagambo no. Kulinda bulinzi kadde. Mugukutana agenda kufuuka member wa NUP ajjudde emirimu ne ngamba Era nakola bwenti. Kwegango limwe alikirivu enzibiri zake eriso nga mwami Lutamaguzi mukwano gwanga honorable jogenze nga sibyangu according to who? Ku deputy president w'ekibiina no sibyangu according to who? kubanga ne setani yagamba nga bagenda mu ggulu nti abaije mulaga nga sibyangu ababaka bonna bano abatajja ku kitebe abatunulirwanga bakiwaji bagenda kubalumba kimafiya nalo and I'm quoting simanche bitegeeza bino byayogera nalo na bidi na mutima na bidi and that's where you go kakati the biggest problem with you some of you especially some media is to major in the minors and you minor in the majors. Eyo yemu ku police za Museveni z'abateekamu mutera nnyo okuteekawo diversions. Even me, I'm talking about the leading opposition political party in the country which has put everyone on tetherhook. Owulira sebo wakati ne regime weesanga omemba wa NUP nga yambadde overall just over ya reading egamba bano basirikale. Yes. Wagenzawo oli wa DP ajudde otulaba nga tumyuse at least olina okubaako n'akabonero akakulaga nti oli Vaticano waffe. Oyo Vaticano. Gwe Vaticano. Nkugamba Vaticano waffe. Ana ye Vaticano yaffe. Wano ku kitebe kya NUP. Naffe Vaticano yaffe ab'ebyobufuzi twabadde tuze okuwulira ayo Vaticano yaffe ey'ebyobufuzi kati. Ya NUP. Naffe ayo Vaticano yaffe era tuwuliriza nnyo kalidinaali agamba ki owaawano kubanga abamu tebakimanyi ne Vaticano ebeerayo chief kadino waawo. Ng'oba otunuulira Papa ne Papa abeerako ne kalidinaali awo. Kati ffe tugenda wali tuwuliriza. What matters especially abantu mu ab'amawulire temusengejja message. Mutunulia individuals but you don't see the message. Out individuals. Yes, no, first listen. No, what was the message about? It starts with the individuals. What was the message about besides the individuals? Kubanga ne bwe nali badde nga nze Lutamaguzi, nze deputy president, I would say the same words. Nti kalidinaali awulira nti Vaticano wano ebikolebwawo tebimusanyusa, please oli wa ddembe. Ate gwe bw'otandika okugamba mbu Papa ayogedde bye tutategeera bakubuuza okola obadde oyagala ayogere ki nti abasatula ekereziya tubakubire mu ngalo kuba bali bakugamba nti these are the rules and regulations.
bw'oba owulira nti tobisobola the door mu kibiina ky'ebyobufuzi ekisinga okunsanyusa every political party has two doors, the exit door and the entry door. Tewabeerangawo dowa emu eno bagigaddewo oyingidde teriwa, babeerawo every political party has two doors, one the entry and the exit. You can feel free at any time to use one of the two. Okiwulira sebo, you can use your time at any time to use one of the two doors. Tewabeerangawo ti feno dowa eyaffe yokka eriko ekisuubizo. Ekyo tewali akigaanya. Anti wuliriza ebiseera ebisinga n'aba media gwe kale wooli wano wendi abaka ba parliament aboogerwako nga Kivumbi bwe yabanokoddeyo bagamba tebamanyi musango we bazizza. Kakati wewuliriza ng'owamawulire, wuliriza ng'owamawulire atazanya naddibanga polisi. Bakugamba ekyamazima tetumanyi musango gwe twazizza. Ekibiina officially clearly tekinnatugamba nti gwe baagala wazizza guno omusango, gwe Mumpuuga wazizza guno omusango, Bwanika wazizza guno omusango. Kakati kitugamba twetonde kuki? Anti kakati gwoli wano ogambye kitegeera bulungi nnyo. Kyenkugamba nze ngambye nti nakulabyeyo ku kitebe. Listen to me and I want you to look into this. Era mwe ntunudde mu kamera. Buulira abantu abaka aboogerwako bazizza musango ki? Anti kati kyenkugambye the biggest challenge we have as a country, the biggest country we have as a country are the people who major in minors and minor in the majors. You see, Anti kyenkugambye, you are one of the biggest problems we have in this country. Kati mwaba mawulire, kati gwe nange mpaayo ku kadde nze gwobuuza gwe ku kitebe wabaddeyo. We are looking at the broader picture of transition, not about individuals, even whose presence may not be felt by the people countrywide. Kati tunuulira picture Museveni avudde atya mu buyinza ensi yaffe ng'alese tagitaagudde. Ombuulira just a smaller number of people, how does baagala feel? How did you want her to feel? We just you ng'owamawulire amejalinga mu minors. Wanga ffenaffe kati sebo tuli balongooseemu. Buli wo mejalingisa mu minor nga nkugamba we shall talk about that next day. After. Kati gwe nkugambye omuntu w'ekoboko oba omuntu w'ewaffe Nakaseke ebigambo bya Muwanga Kivumbi nga alongoosa ekereziya ng'alongoosa ekereziya nti wajja kubawo mukirisitu asitama nga faaza ali mu kitambiro ky'emmisa ate gwe n'ogamba gwe n'otandika okubuuza ng'omukirisitu w'e Nakaseke laba ye kati oyagala kumukola ki? Tutunuulira broader picture ya ggwanga. Museveni agenza atya ne banne abatufudde abaddu mu nsi yaffe. Era ffe bwe tubayitako mu abamejalinga in minors, we just look the other way and pretend that we don't hear or listen to you. Are you saying Muwanga Kivumbi majored in minors? Nanti kati ye Muwanga Kivumbi alongoosa kereziya. Muhammad alongoosa muzikiti. Muhammad alongoosa muzikiti agamba nti tewali wano swahaba ayina kuyingiza ngatto mu masigidi. Kati gwe wamawulire omugamba nti laba Abedi Bwanika ayingizze ngatto kati ate Muwanga amukambako. Sirina. Bw'oyogera bw'otyo, that makes sense. Nti omuntu ayingidde mu muzikiti n'engatto rules zigamba ziti ez'omuzikiti regardless of who says and who is there to say so. Baagala yayingidde mu muzikiti n'engatto. Anti kati nkugambye anti kyombuuziza Bwanika yakoze eki? Kyenkugambye Michael Kakembo Mbwate Kaba yakoze eki? Kati kyenkubuuza
abedi rather Jimmy Ruanga twaha kagabo bakoze eki jagalo ngambe nga boyogedde bano bayingidde muziki nengato kati nkugambe anti kye nkugamba nti bw'osanga nga imaamu gwe bawuvunanyizibwa ntono imaamu w'omuzikiti guno alina amateeka agaliwo agagoberera omuzikiti guno nga waliwo kyokompa obudde kubanga you shouldn't be an advocate of those people going to muzikiti with ngato. Imaamu ayimiriddewo agambye nti okusinziira ku muzikiti gwaffe guno ne bw'obanga oli swahaba nga wakava okukola hijja wano toyingizaawo ngatto zo. Ekyokubiri gano ge mateeka wammanga ate ne tuwulira ng'omukatuliki lutamaguza afuutukayo emisinde ogamba oti swahaba obutayingiza ngatto. Kuliriza oli byasoma akulira omuzikiti gwe bw'owulira nga bikulumye nnyo. There are several ways z'osobola okubyadressingamu. One, osobola okugendayo wennyini ku kitebe bw'oba oli memba waabwe kubanga ebiseera ebisinga nze ng'omukatuliki siwa mateeka kubikolebwa ku muzikiti. Kati nza nti nkugambye I don't minor in minors because omuntu wewaffe nakaseka alaba sanyuka TV mu budde buno anti nkugambye Wanga Kivumbi alongoosa muzikiti nti teri kuyingiza ngatto muzikiti naye abakatuliki ate bo bagamba kubaffe ewaffe mu kereziya uliriza sebo ne bwenva mu nnimiro nvumuka faza nzikiriza ne bwenva mu nnimiro okuyingira ekereziya kubaffe ewaffe tugamba jangu nga bw'okola ki nga bw'oli naye bali abasiraamu bagamba nti eno ewaffe tojja nga bw'oli tukugamba bw'oba ozze n'ebigatto byo nga biriko ebisaaniiko bireke eriko obeanika obaani ne kati ate gw'otandika okuleeta wanenaka kambuuze ani alumwa ennyo ku bigambo bya Muwanga Kivumbi? No, these are your members. Who feels so bad nti ebigambo Muwanga Kivumbi be yayogedde bigenda kuleeta enjuba okwaka ku ssaawa 10 ez'ekiro? The insinuators aba majoringa in minors. No, unless you're blaming Muwanga Kivumbi. Fe twamugambye omukulu w'amasigiri agambye atya. Unless ngoga nti Muwanga Kivumbi majored in minors okuvaayo alongoosa muzikiti n'amenya amanya ga alongoosa muzikiti batosobola kulongoosa muzikiti todingira nangatto ekyo si yakyogedde bw'atyo ati gwe buliriza nzo ŋŋambe nabaddeyo because I listened I can even play this clip olemeddwa naawe nkyayaleero 100 okutubuulira bwe guba muzikiti going by your example gy'otuwadde bayingidde nangatto mu muzikiti balidde bitakkirizibwa kuliibwa mu ddiini eyo bakoze ki kati kankikuddemu kati nkulaba okementererwa olumibwa under what spirit? For some of you abalumwa mulumirirwa mu mutima ki? Ogwagala ennyo NUP ogwagala ennyo bano be bayogeddeko kuba nkulaba okementererwa nkulaba ng'owamawulire okementererwa baba nkulabe meme yetandise okukementererwa olumibwa under what spirit including some of other people. Anti kyenkugambye Honorable Tamaguzi bwekugamba ojje weetonde gyendi nino sooka okubuulira kye wakoze. They are telling you tell us twakoze ki? kakati fe kyenkugamba kuba nkugambye nti nkulabyemu okukemettererwa emmeeme eyo njiraba erimu okukemettererwa. You are asking that under what spirit namwe abalumirwako abo ku bigambo bya Muwanga Kivumbi mubitunuulira under what spirit kubanga we are tired of state diversions. Can you tell the public? Kakati gwe kati bwabo mbagamba kuba gwe toli mu Katoliki these are members of the National Unity Platform. They are they are we know so what? They are members so what?
nti kuba oli musiraamu twakugambe imaamu ayimiridde wali nti teri kuyingiza ngatto muzikiti nga kungu atandika okugamba kakati wano lwaki ogamba ku lutamaguzi ng'ayingiza alabika yayingiza. Nkugambye nti nkulabyemu naawe ng'ow'amawulire okukemettererwa oba fiiringira under what spirit abakulu abo kubanga naalibadde nsuubira gwe mu ku baali badde bawagira Honorable Mwanga Kivumbi. Era by the way mbebaza ab'ebutambala okulonda. We are now looking at people who call mbata tukoyo kubeera ng'eno mujita mutya Haji Kungu mu opposition nga we have a lot of pretense among our members. If we say these are the rules and regulations of our masjidi, regardless of who you are supposed to adhere to the rules and the guidelines, because there are two doors on every political party. There are two doors on every political party. There is the entry door and the exit door. There are no rules in this case. Where are the rules here? By who? None of these by who? Was invited. None of them. I'm telling you, I'm giving information. None of these was summoned mu disciplinary committee y'ekibiina. Kati nange nanti kyenkugambye nawe kyenkugambye nti mu bulumi mu bujja wanga Muwanga Kivumbi alongoosa omuzikiti. Obulumi mu bujjawa tolabanga namwe mulina okukemettererwa. Kakati nga muzikiti gwawa gwali ogenzeemu n'otandika okuwaayo amateeka kubanga tugamba buli muzikiti wuliriza ssebo wuliriza mu buli muzikiti oba mu buli nzikiriza honorable waliwo amateeka n'ennono emanyiddwa era egobererwa. Nze kungu bwe nva ku nnono eyo I can also tell nti mutuufu nazze mu muzikiti naye ngatto seetaaga na muntu kuŋŋamba. Kakati bano bakugamba weetuli ekibiina kituyambe tutegeere omusango kyazizza ekibiina tekyogera anti kati nkugambe wuliriza feno kyembadde nkuddamu fene waffe mu Katuliki waliwo kye tuyita agurupa era omuganda n'agamba gunsinze aliwa biki bitono. If these members think they are very innocent, the public will judge. Kubanga kati tuli mu kiseera kye bayita people power eno eleese ebintu bingi nnyo bye mbadde mutalaba nti kati ne Museveni bw'aba ayita mu kibuga ati abantu. The Museveni of 86 could not fear people, but Museveni of 2025 aggala amakubo. Kakati nange kikugambye nti kino kiri eri bantu. It is not Sanyuka TV, it is not Kungu agenda okubeera chief advocate w'abali abayingiza omuzikiti abayingiza engatto muzikiti nga imaama ayogedde. Who is Muwanga Kivumbi in NUP? Who is Muwanga Kivumbi in NUP? Anti nkugambye gujewa okukemettererwa. Kwa nakugambye nti nawe omutima gwongulabamu okukemettererwa. Anti nange nkugambye anti nkugambye nti Sisanyuka TV yebuuza kye baakola. Baligenze mukulu Muwanga Kivumbi omanyi kifo kyalina. Muwanga Kivumbi omanyi kifo kyalina. Muwanga Kivumbi omanyi ekifo kyalina. Anti gwe nkugambe Muwanga Kivumbi omanyi obuvunaanyizibwa bwalina mu kibiina. Kati lwaki ono abuuza ku Sanyuka? Lwaki yabuuza Sanyuka? Lwaki teyagenze ku kitebe? Lwaki teyagenze ku kitebe n'abuuza wa Sanyuka? Because if you remember ogenda n'obuuza wali tobuuliza ku TV. Nze bwebukeera enkya nenzijja wano nembuuza. Yourself, do you know what they did or you don't know? Ekizibu kye baakoze bonga ababaka ba parliament. I don't think. Do you know or you don't know? I don't think Muwanga Kivumbi. I don't think that Honorable Muwanga Kivumbi is insane. I don't think he's insane. National Unity Platform know the crime committed by these MPs. Anti kakati bo bamamya nti they are innocent. Why are they worried? You shouldn't be worried because you know you are innocent. Do you know what they did yourself? I say if you know you are innocent, you shouldn't be worried.
but is addressing the culprits, not you who think you are innocent. I think I'm answering right. Anti kati gwe nkugambye nti gwe nkulabamu kemetererwa. Nkulabamu kemetererwa. You don't know. Nankugambye nze nkulabamu kemetererwa. Ojawa obusungu ku musajja alongoosa omuzikiti gwe n'otandika okugamba nti lwaki oleetawo amateeka agagaana abantu okuyingiza. Did you hear Honorable Muwanga Kivumbi? Yes, I did. I'm mentioning anyone whose name. Yes. Yayogedde lyani linnya lyani ogiteekewo clip.